Dr. Sebbi mukyuse ebyamalwaliro amalwaliro ge Uganda yokka gye basooka okukusaba ssente nga tebannakukwata. It's only in Uganda where they ask for money before they treat you. Sikirabangako. Mu bazungu basooka kujjanjaba ne bakusiba ne bagaa tova wano nga tokoze eki. Naye wano e Uganda sooka ofe bw'oba tolina ssente oba ofa gw'amanyi. Dr. Sebbi mutereeze ebintu ebyo. Ekyamazima mu Uganda osobola okufiira mu ddwaliro nga bakulaba nga abasawo bali eddagala weeriri buli kimu nga weekiri, naye just n'olemererwa bulemererwa kukkaanya n'abasawo nti nnyinawo ssente bwe ziti. Ng'omusawo tannaba na kuzuula kituufu kikuluma, asooka kukubuuza olinamu ku ssente, anti oluba okukwata omulwadde wo bwe paba n'amuteeka katanda ng'akubuulizaawo ssente za gloves ziriwa n'ogamba lino nzize musaba eritabeeramu gloves nti gloves za kusooka kutumya nojjula okumugamba gloves ziziri nziraba mu masamu eziri naye naabula okakutema nti weeziri naye sizajjajjaawo. So Uganda oluusi ekalubiriza obulamu obwabo abagiwangaaliramu mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Nkwanirizaako nnyo nnyabo maama oba taata video nkusabe gimpereka like esobole okuba nga edduka ku speed etenkanika etuuke ku muntu ayagala okugiraba n'okugiwuliriza mukadde. Poliisi olunaku olwaleero evuddeyo n'etegeeza eggwanga nga lwaki bwekyalina deployment mu maka ga Mwami Robert Kyagulanyi tegezeze ensonga nnyingi nnyo nnyini ddala, era poliisi n'etangaza ne ku kafyu abasinga gwe balowooza nti ali mu bitundu byabwe, okossaako n'ebiddo ebisuulibwa oba emisanvu egisuulibwa mu makubo ag'enjawulo n'ogenda ewantu nga tewagisanzeewo ogenda okukomawo ng'emisanvu egyo weegiri. Tugenda kuba tukulaga emboozi nga bw'etambula. Kakati mu bufu bwe bumu waliwo omukyala agenze maaso n'okuba nti atambuzibwa ku mutimbagano ono nga alumiriza nti yakolako omupoliisi. Bingi ku ebyo byasobodde okwogera ne bikwata ku mitima gy'abantu byayanise ebyali mu kitongole kya poliisi by the time we yakolera emirimu egyo nenge essaawa z'olunaku olwaleero takyali mu Uganda Police Force. Agenda maaso nakuba nti akola mirimu gyo. Ogenda kuwulira ennaku gy'attottola oba oli awo ekuleetera okumanya lwaki baganda baffe abali mu Uganda Police oba mu bitongole by'okwerinda oluusi batera okwesuula mu jjulume ne bakola bye tulowooza nti tebijjansa ebintu by'obusungu obw'ekitalo. Amawulire agabadde galaganga Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yafulumya eggwanga nti era ali mu kisaawe ky'ennyonyi ekimu yayolekedde exile mu ngeri y'okudduka ekibambulira ekiri mu ggwanga Uganda oba oliawo ekyaba abamunoonya oluvannyuma lw'akavidiyo ako kolaba ku screen yo. Tugenda kukunnyonnyolako ebitonotono sofa n'amazima agali emabega w'akatambi ako nabaani oba oliawo era balina bigendererwa ki abatambuza akatambi ako. Nzikiriza nkomewo Justins J emboozi n'ebigambo tubiguse tovaawo nkomawo. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Essenge Wakiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofisi yaffe nga bw'enzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa Kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru wa ggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma ghafir wallahi yazukuna salatu wassalamu oba maze tuka ku buwanguzi amanya gego Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe enamba yange eri 0703 54 69 31 ne ku WhatsApp kweri 0703 54 69 31. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Kale kakati akatambya kokola ku screen yo bwe bumu ku butambya obutambudde okuvira ddala olunaku olwaleero lwakeeredde mpaka n'essaawa za kakati mu katambya ako gwolaba si mulala ye mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu abasinga gwe mumanyi nga Bobi Wine ng'alaga nti ali ku kisaawe ky'onnyonyi ekimu ekitali kya ggwanga Uganda oba etali Entebbe International Airport. Era amawulire agabadde gatambuzibwa katambya ako nga gonna galaga nti mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu yafulumye eggwanga Uganda era yabombye mu njogera ennyangu oba yayiseemu asooka adduka ekibabu abeeko bye yeetegula naye akatambya ako si kituufu ekitambulizibwako nti mwami Kyagulanyi yafulumye eggwanga oba yabombye ng'ebigambo bigenda maaso n'okuba nti bitambula. Akatambya ako mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu yakakwata ndowoozo oba gwali mu mwaka gwa 2024 2025 bwe mba nzijukidde bulungi era nga nzijukira yali agenda mu ggwanga lya Canada era nga yali ayinayo show gye yali agenda ndowooza okuperformingirako n'ebanywanyi so lwe lunaku olwo olw'akatambya ako lwe kafuluma abagenda maaso n'okubeera nti batambuza akatambya ako olunaku olwaleero beebo abantu era ndowooza abalina ebyabwe bye basobola okwagala okuggusa mu mbeera efaanaganako ko bwetyo so akatambya ako si katuufu kukakasa kutambula kwa mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekirala waliwo era amawulire agatakakasibwa bulungi ku buli agawa ku ngeri oba olyawo mukyala wa Bobi mukyala Babi nti yafulumye eggwanga lino Uganda tekinnavaayo konfamingibwa ku mikutu gy'abano bombi yadde omuntu w'omundo w'ekibiina oba omuntu wa famire okusobola okwanja ensonga eno eri eggwanga nti bano baafulumye oba mukyala we yasobodde okuba nti afuluma eggwanga oluvannyuma lw'ebyo byonna ebyamutuusibwako so ekyo ndowooza njagadde nti making it clear abasinga mbadde mujja mu inbox yange nga mumbuuza Viki akatambi kano ABCD ndowooza ekyo kiteredde kakati mu buufo era bwe bumu Uganda Police Force ng'eyita mwajogerera essaawa zino Kituma Rusoke agenze maaso enkya y'olunaku olwaleero wali eri enaggulu mu press conference gye batuuzizza n'ayogera ku nsonga lwaki ebitongole by'ebyokwerinda eby'enjawulo bikyagumbye mu maka ga mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kinajjukirwa nti poliisi mu mwogezi y'omwoyo mwami Kituma Rusoke yavaayo n'ategeeza nga mwami Kyagulanyi bwe batamulinaako nsonga ya kumunoonya era n'atawa nnyo na details lwaki ebitongole by'okwerinda omuli amagye ne poliisi bigumbye mu maka ga mwami Kyagulanyi Magere. Naye oluvannyuma lwa stories oba oluvannyuma lwe statements ezicontradictinga okuva mbakulu mu security agencies mu ministries ez'enjawulo bo bennyini nga bacontradictinga n'ebigambo byabwe oba ne statements zibazze bakola about security eri ewa mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Finally police olunaku olwaleero ennyonnyodde lwaki ekya deployinze basajja baayo ne uniforms endala ez'enjawulo mu maka ga mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Police egamba nti bano bonga ab'ebyokwerinda kati balina interest oba balina ensonga ebaagazisa okusigala mu maka gaani ga mwami Robert Kyagulanyi. Jukira nti akalulu twakakubanga ennaku z'omwezi 15 almost tuyingira weeks 3 bukyanga tuva mu kalulu nezo zonna weeks 3 amagye gagenze maaso okosako ne poliisi okugumba maka ga mwami Kyagulanyi. Kati poliisi yo egamba nti okubeerawo kwayo maka ga mwami Kyagulanyi bapikinga interest
era nga bagezaako kuziyiza bikolwa bikyamu ebisobola okutabangula eggwanga nga bisinziira mu maka ga Kyagulanyi. Kati ekibuuzo ekisinga okubeera ekikulu naddala mu bantu abayinza okuba nti beebuuza, bwe mbanga omuntu mwewakana nga bwe mutamunoonya bwe mutamuyinaako nsonga ate nga mugumbye mu maka ge okumala akabanga akawerako ne muvaayo ne munnyonnyola n'ensonga nti ekibagumbiza mu maka ago waalibaawo ekifumbibwa mu maka ago oba waalibaawo obulabe obusobola okusinziira mu maka ago ne butuusibwa ku bannansi oba ne butabangula emirembe mu ggwanga Uganda. Ekibuuzo bannansi kye basigala babuuza, kati eyali nannyini maka ago kuba kati takyali nnyini go mu kaseera kano tagaliimu, oba nannyini maka ago aliwa? Mwakkiriza mmwe mubeere mu maka ge olw'obutakkiriza maka kuplaningirwamu kintu kyonna kiyinza kukosa ggwanga, naye ne mutafaate ku bulamu bwa muntu oyo kubeera nti aliira ku nsiko ye tali mu ggwanga? Simanyi oba muba mukyebuuzizzaako nti poliisi bwe begamba ekigiteekesawo deployment mu maka ga Mwami Kyagulanyi kukakasa nsonga ya byakwerinda oba kuziyiza butabanguko obuyinza kusibuka mu maka ago. Kakati ekibuuzo, ababeera mu maka ago abaagaddukamu, poliisi mufaayo okumanya gye bali na mbeera ki gye balimu? Obukuumi mwali mububawa okubaziiza obutakola kikolobero kyonna nga mubategeezezza, oba mwagumba mu maka ago nga muyina n'engeri ey'okukola ki, ey'okugyawo obutabanguko obuyinza okusibuka mu maka ago? So byonna katubifune okuva ewayogerera ekitongole kya poliisi Mwami Afande Kituma Lusoke, engeri yemu n'atangaza ne kafyu oba abantu kye babadde balabanga kafyu. Amanyi nayiseeko Ematuga neza agenza okwera ssaawa 4 Matuga gwe mmanyi obulungi ne ssaawa 9 aba atunula. Juzi bwe nali ngenda mu lumbe lwa jjajja wa Kasuku side zaawa Ematuga ssaawa 4 ez'ekiro nga amayumba magale. Waliwo ebitundu ebimu gye mpita bwe mba ntambula ekiro ng'oyinza okulowooza ebitundu ebyo ba biri mu muggalo. So poliisi etangaazisa n'ensonga eno era nayo n'ennyonnyola n'egamba nti kafyu bwe muyinza otwala kafyu si kafyu, wabula waliwo ebyo byokwerinda bye bagezaako okuba nti bassa mu order. N'emisanvu gino gye tusinkana mu kkubo juzi nagenze ewakiso ku makya nga poliisi esudde emisanvu, ate nengenda okomawo ssaawa zabadde nga 9 ez'olweggulo ng'emisanvu gye nalese basudde poliisi egijjeewo mu kkubo. Saakitegedde bulungi. Amakubo ag'enjawulo gazze gabeerako road blocks ez'enjawulo z'otaleseewo oluusi n'ozisangawo, ze waleseewo n'otazisangawo, ne weebuuza poliisi eyagala ki oba amagye ganoonya ki. So byonna omukulu ono abizinzezinze mu ddakiika ezitali nnyingi, nsaba tubifune mu buufu obufaanaganako bwe butyo. Pavini babituwe. Kyenjagala okumanyisa abantu nti bwe tukukwata nga poliisi tuba tuyina kye tukususpecting okuba ng'olina ky'okoze. Tuyinza okuba abatuufu oba oluusi tuyinza okuba abafu, naye kye tuba usually twagala, waliwo ebitongole ebirala nabyo ebiyingirawo ne bisengejja poliisi byebeeyogera. Usually we basanga nga ffe byetukutaddeko si bye bituufu, usually omusango ogwo tegugenda maaso, era nga office ekola omulimu ogwo ye office ya DPP. So bw'olaba nga omusango gwe tukutaddeko aba DPP bamaze ne basanctioninga charge, kiba kitegeeza walimu egumba mu kye twogera nga poliisi. Then bwenzira ku nsonga ya ndugu Tamale agamba muyina ripooti eyogera ku engeri gye mbadde mutambuzaamu okukwata kw'abantu n'abantu abamu abataalutonda mu elections zino. Ndugu Tamale mbadde sinaba kufuna information eno, naye nsaba nti bwe mba ngifunye ngisharinge namwe bannamawulire okubatangaza ku information yeyo. Naye for now mujja kunsonyiwa musina bakufuna information yeyo. Then ambuziza ku ekifa wa makaga Bobi Wine nti poliisi mukyaliyo
eri mu makage tulina deployments around amakage kubanga tuyina interests nga security n'okulaba nti tewabaawo obumenyi bw'amateeka obubalukawo nga businziira okuva ewuwe. Curfew, ndugu Tamala abuuzizza nti waliyo curfew tewaliwo curfew kubanga curfew ndoza at least bwenkinyonyola nga mu Luganda curfew ye nga bwe mwalaba bwe twali mu lockdown ya COVID, entambula eba restricted, wabaawo okusomozebwa kungi mu bantu ababagala okutambula okuvaana okudda eri, naye kyetuyina ye police checkpoints. Waliwo ezimu eziri ku highways, waliwo ezimu olusi abapoliisi baffe ze bakola mu lufuuti lwaffe tuziyita snap checks, nti oyinza okuba okyavuga ng'ogenda kyali wajala ogenda okusanga nga tusuddewo noza mutera kukiyita emisanvu oba ekiddo. Naye usually guidance gye tuwa abasirikale baffe nti bwe basuulawo checkpoint eyo banoonye ekintu kye baba beetaaga, bwe bakusanga nga toyina buzibu bwonna n'amateeka bakute ogende, naye bakirizibwa n'okukwata bwe baba bakusanzeemu oba nga bakutebereza obumenyi bw'amateeka, naye bwe bakwata balina okutwala ne bakutereka mu kifo ekituufu ate ne bakuprocessinga mu budde obutali bungi. So tuba tu expectinga nti balina okurespectinga human rights z'omuntu oyo bwe baba inconveniences. So ekyo kya curfew. Then ndugu Shamim abadde abuuza ku kya omuntu akwatibwa ddi n'atwalibwa mu kooti nga tebamugyeko statement. Mu mateeka kikkirizibwa omusibe si kyateeka nti alina kuwa statement kubanga omusibe. Okay. So ensonga muzitegedde lwaki mwami Kyagulanyi tali wakaawe, and even kino police kyeyogedde kyo nga kyo kiba kikonfaminga statements za bannansi, even n'ebigambo bya mwami Kyagulanyi nti tali wakaawe aliira ku nsiko. Police ebegenze maaso n'okakasa ebigambo by'abantu abagamba nti enoonya mwami Kyagulanyi. Mu statement za police ku misanvu egisuulibwa mu makubo oba ku nguudo ez'enjawulo tekubuulira kiki ekituufu police kyekola kyenoonya. Kakati bannansi bo bavaayo ne bagamba nti kino si kya bulijjo, police kirabi ku mulundi guno erina omuntu gwenoonya oba erina ekintu kyenoonya. I think tusobola okuliretinga statements za police ne statements eziva mu bantu okusinzira ebbanga lino lyonna nga bwe tukoze eki bwe tutambudde okuva lwe twava mu kalulu ng'ennaku z'omwezi 15 mpaka n'okutuusa essaawa za kaakati. Bingi nzikiriza bye mmanyi ebibaddewo nga bivoola eddembe ly'obuntu n'ekitiibwa ky'abantu, human rights zenjogerako, naye nga police mu addresses zeekola teraga interests mu bintu bino. Ever since amaka ga mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe gaalumbibwa, abagambibwa okuba ab'ebyokwerinda ne bayingira munda ne bamenya, up to date police tegenda nga maaso na kukola brief ku nsonga ki ezayingiza ebitongole ebyayingira byonna munda, mpaka n'olwaliro police tevangayo kunnyonnyola ggwanga kiki ekituufu ekyalumbya mukyala Kyagulanyi mu makaage mu Ttumbi, ate era police tevangayo kutubuulira musango kigwe baali baagaza Babi, oba police tevangayo kunnyonnyola ggwanga Babi oba mwami Kyagulanyi mu makaage waaliyo kikwekweto ki, era ekyo ekikwekweto kyali kiri known by police oba kyali kitongole ky'amagye bokka nga CDF bwe yavaayo n'ayogera ku
ku bulumbaganyo obwo obwakolebwa mu maka ga Mwami Kyagulanyi n'akola n'obujulizi obw'ekifaananyi obuconfirming ebigambo by'omukyala ku statement gye yawe ab'amawulire. So ndowooza police ebeeragaye ku ddembe ly'obuntu era police era ndowooza tekoze kimala mu kukakasa safety oba obutebenkevu obw'abantu sekinomu ate beteekeddwa okubeera ng'ekuuma. Bwe tuba nga tukkiriza nti Mwami Kyagulanyi wakati aliiwo ate police waka ekyaliwo, then tetulina bwe tugaana kukkiriza nti police temunoonya oba tutegeerekese. Bwe tuba nga tukkiriza nti police bw'eri mu maka ga Mwami Kyagulanyi egamba ekyaliwo mu bbanga eritali ggere yo mpaka lweriwulira nti kati intelligence yayo kino kyegigambye, then nga ne Mwami Kyagulanyi wakati aliiwo naye nga ate ab'ebyokwerinda ewakaawe bakyaliwo era nga n'ensonga ze bawa ez'okubeerawo kwa police mu maka ga Mwami Kyagulanyi is because basuspecting oba basuubira nti awo mu maka ga Mwami Kyagulanyi singa amagye oba police egenda maaso n'okuvaawo waalimerukamu obulabe obuyinza okutabangula emirembe egy'eggwanga. Kakati bwe kibanga obulabe obuyinza okutabangula emirembe gy'eggwanga busobola okusibuka mu maka ga Mwami Kyagulanyi nga ne Mwami Kyagulanyi mu kaseera kano tali mu maka ge, ate nga obulabe obuyinza okusibuka mu maka ge tebugenda kukolebwa mukyala we si abadde mu byobufuzi, tebugenda kukolebwa bakozi balina waka nti be babadde mu byobufuzi, nga Mwami Kyagulanyi ffenna tukkirizira tumanye nti abadde mu byobufuzi era ye head of that family. Kitegeeza nti police egenda maaso n'okuba nti eyigga Mwami Kyagulanyi esobola okumakinga sure nti emugjayo emuziyize okuteekateeka byonna bya planinga ebyalifubutukidde mu maka ge. Oba ntegeerekese nti nze Vicky bw'onzija ku studio wano oba bw'oŋŋaana okudda ku studio yange wano tekitegeeza nti otutta omutwe gwange oguplaninga byenkolera ku studio wano. Oba ntegeerekeka nze nsobola okukkiriza n'emmanya nti buli gadgets zange kamera zange zonna zenshootingisa lighting buli kimu kisigadde ku office oba ku studio, naye ate bwe ntambula n'essimu yange eno mba nkimanyi ne bwe mba siina sound ono mulungi nja kurecordinga video nga nkozesa essimu yange era waliyo abajja okutuula bampulirize, which means nti bansazeeko kifo naye tebansazeeko muki tebansazeeko mutwe guyinza kukolera mu kifo kye bakoze eki kye banzigyeko oba kye bantaddeko limiti. Kati ndowooza tutegeerekese bulungi. So police bwegamba nti ekyagumbye maka ga Mwami Kyagulanyi ebeera ng'etegeeza nti ekyali ku muyiggo gw'okunoonya Mwami Kyagulanyi. So ate nga tevuddeeyo kunnyonnyola misango ki oba oliawo gye bali badde bavunaana Mwami Kyagulanyi. Kyali badde kyanguyirwa eggwanga lyonna okutegeera nti Mwami Kyagulanyi anoonyezebwa era anoonyezebwa ku misango ABC, era kyali badde kya buvunaanyizibwa oba kya bugunjufu okumakinga sure nti Mwami Kyagulanyi anoonyezebwa lwa musango guno na guno nti ni kesi nga ye teyejjeeyo kukakasa gwanga nti emisango gino saagiza awo abasajja babeera batuufu okusigala nga bamuyiggo bakumusuulira misanvu mu nguudo tetwaligambye omusajja yeekweka yagaana. Naye era jjukira nti naye mu mirembe gy'abafuzi President Museveni be yaddira mu bigere ne be yasangawo baali balumbyeko olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka, olubiri ne balufuula ki? Ne balufuula enkambi y'amagye. Bufuzi bukulembeze bwamala kukyuka abajjukira obulungi ku mulembe gwa Idi Amin Dada olubiri lwakyuka ne lufuuka enkambi y'amagye. Kakati enkambi y'amagye bwe banga oba enkambi y'ab'ebyokwerinda yasiisitira mu maka ga Mwami Kyagulanyi, ekyo kitegeeza nti ng'omuntu indirectly babeera bamugobye wakaawe nga kizibu kyakwekwata kwewaayo olw'ebiruubirirwa ye ng'omuntu Ssekinomu by'abeera awulira ayagala okutuukiriza ng'ayagala bisooke bigguke at the same time ng'atya okudda mu maka ge
olwaba abamulindidde wakawe okumuteekako obunyogoga oba okumuvunaana emisango egiyinza obutamusobozesa kuddayo ku planinga na kutuukiriza nteekateeka ze. Wano omugezi aba alina kusigala gyali asooka atuukirize enteekateeka ze, ate n'ebweru eyo wasobola okumwanguyira okufuna resources ezisobola okweyambisibwa nga bwe nkunnyonnyodde nti nze essaawa zino studio ne bwe mba sigiriimu naye ne ntambula n'essimu yange nsobola okufuna resources ezikola upload, okugeza nsobola okugula data ebweru, nsobola okufuna wifi eri installed somewhere nenjikozesa nenkola upload yadde sound nyinza okuba sifunye mulungi, ate I can even get a chance nenfuna obuyambi bwa sound okuva ebweru. So I think Uganda Police yali badde ekyogera kate nga musezagula suwani nti mwami Kyagulanyi emunoonya lwa misango bwegiti ne bwegiti nga ku luno bwevuddeyo n'ennyonnyola ensi ekituufu Kyagulanyi ekibagumbizaawo oba ekikyabasibyewo nsonga za byakwerinda basuubira nti kyonna ekiyinza okufubutuka mu maka ago kyalibanga kiyinza okutataaganya obutebenkevu bwaki obutebenkevu bw'eggwanga. Kati mu bufu obufaanaganako bwe butyo waliwo omukyala eyagenda maaso n'okuba nti akwitinga police. In fact yakwitinga yagobwa, ono teyeewummuza bwewummuza, yagobwa mu kitongole kya poliisi era nga ye kennyini yeerumiriza nti ekyamugobya mu poliisi bwali bubbi, yali mushuma yali omushuma. Kati obushuma bwe obubbi bwe tebwali ate nabwo bwakyeyagalire, yali ashuma beyashuma, yabba beyabba for survival. Eyinza okubanga tobitegedde. Omukyala yali wa poliisi naye okusinziira ku nnyonyola ye ekyamugobya mu poliisi ne banne baali babba, naye ng'ekibabbisa nga bali mu uniform ya ggwanga for survival, banoonya kubeerawo. Emize mingi gyannyonnyodde gisaturating siza video eno mu ebyo ebimu bye tusobola okugamba nti yinza okukuumibwa ng'ebyama mu abo baganda baffe bannyinaza abakyali mu kitongole ekya poliisi. And I don't think nti omukyala ono kino kye yakoze kyekikkirizibwa oba kyekituufu ekikkirizibwa mu kitongole kya gavumenti nga Uganda Police. And ensonga z'omukyala ono ziri related n'ensonga za ampe oba mujjukira oli omuvubuka yali akola mu kitongole kya prison n'amala luvannyuma ne yeegatta ku NUP ng'ajeemera ebiragiro, yavaayo n'atandika okunnyonnyola ensobi eziri mu kitongole kyeyakolerangamu ekya prison. So police ekitongole kya prison ne kivaayo ne kimusuubiza okumukwata okumuggalira olw'okutottola ebyama by'ekitongole. Okay, so nga waliwo gye bamusuubira okuddukira okutottola obuzibu bwe bw'aba abulina ku kitongole kye yali akolera. Kati ndowooza ze zimu ku nsonga ezakwasa ampe bwe mba mujjukira bulungi emboozi ezo. Kakati n'omukyalo ono lwakuba emboozi ze kyasinze okwenfasizingako ze toilet, agamba abasirikale tebaafunanga budde bweyambira mu bifo bituufu. Not because nti balinga baziyizibwa but tebaalinanga bifo biki. Disclaimer, ebigambo bino si byange, bigambo bya mukyalo ono, era mbadde nsaba nejje mu mboozi z'omukyalo ono nzireke zeetaaye tusooke tuwulire mpulire ate then bwe nkomawo nendowooza kansooke nzigyewo omulundi gumu Green Daddy ono nsembyeyo emboozi y'omukyalo ono. Pavini obadde ogifunye emboozi ya Green Daddy ono? Green Daddy bambi yafiiriddwa omwana, nabanyonyodde mu story twakoze gye buvuddeko. Omwana we yafiiridde mulago n'atabuka bubi nnyo. Now olweggula amaze n'apostingayo ebifaananyi ebibaddeyo mu maziika g'omwana we first born we kyannaku nnyo, naye abantu balemeddwa okwefuga ku social media. Omusajja ndowooza anaatera kusiimulayo posti okusinziira ku bifaananyi bw'abitaddeyo. Ataddeko ne caption egamba nti caption ebadde egamba etya, kanjifune wano Green Daddy. Caption gy'ataddeko agambye nti sleep well my angel. Mufunza abadde asiibula mwana we
malayika ye. Kakati mu comment section yawo wansi ekibaddewo bw'obanga okyali mufu nga tebannakuziika munda muntu anakubulizayo ng'okyali mu keesi bakyakungubagira osobola okubuuka mu keesi. Abamu ku bakomenti nze oba abamu ku abo aboogedde ku abaali betusuubira betwali badde tulaba nga banyolerwa wamu n'omukungubazi oba n'omufiirwa bagenze maaso n'okwogera ebigambo bino wammanga. Waliwo ayitibwa Jimmy James agambye nti keeping the gains okuuma ebyo ebituukiddwako wansi ekibadde mu replies ate ekyo kibadde kingi ne tubeera n'empoza Paulo n'agamba nti sente z'abasawo mwazirya mu campaign kamukirabe naye lwaki abannayuganda lwaki bannayuganda mutegeera leeti ekizibu bwe kiba tekinnajja mu nnyumba yo biba tebikukwatako. Kati ekibadde mu comment ya mu replies awo wansi nakyo kibadde kifumbya mutoko. Then ne tubeera ne Edward Champ n'agamba nti you are now protecting the gains. Abantu temuli muno mwasaasidde bantu. Ne tubeera ne omwana mulenzani Mugambe n'agamba now which gains were you protecting? Abuuza gwe mu byobadde okuuma wabadde okuuma kinyongera yawo comment. Omulala n'agamba naye Museveni ng'akoze amalwaliro amalungi tekisoboka kubanga omwana afudde olimba eyo documentary baba. We are protecting the gains. You see, instead of mourning no mufiirwa you're just pushing the mufiirwa to go into depression. Kakati oyo Martin Cruz kakati ne tubeera ne Naziwa Janet Jane n'agamba continue to protect the gains. Ne tubeera ne Kabale Swarehe n'agamba Green Daddy and Green Grevena. Maria Hassan n'agamba that's why we still protect the gains. DJ Alanio n'agamba lwaki tewamututte Nakasero Hospital mpozi you are protecting the gains nga temulizizo. Abafiirwa bonna tebagenze maaso nakusaasirwa. What about the other one who died? Ono John abuuza. Withdraw master linyanga Kyankalamu liringa lya Pavini agambye does the pressure increase or decrease? Joro nabuuza nagamba sorry naye protecting gains. David Cyrus nagamba nti so Eddie Kenzo didn't show up mbu Kenzo tazze. Omulala naye nagamba protecting the gains protected nakomyawo ekifaananyi kya Green Daddy nga performinga. Woman chiga erinya kandireke kansomeko limuli ya Demos eddala mpuliranga erita erigira Demos Umanama. Nagamba still protecting the gains. Omulangira Ronald Nabale nagamba nti eyo documentary yo eganye kibanda. Abadde ategeeza nti documentary ye eganye. Waliwo abashootinga documentary. Kakati ekibadde mu reply yawo nakyo kibadde kifumbya miyaji. Then no naddamu nagamba you mean Museveni didn't show up while you were protecting the gains. Era naye bana comment zibadde nyingi. Sorry sir, only a parent can relate. Yes. At least mu comments ngabina musawa 2 post yeyo eriko comments ensukka mu 5 naye kyonna ekigenda maaso sides zeyo si kyangu. Let me hope now you know think twice. Think twice. One word is enough for a wise man. I have gone through your old posts naye mama abantu nga bakambwe alright because it's hard, no offense, and we all know that the kingdom of heaven is those young children. Awo naye nakungubaga
be bantu nga babiri abakungubagiddeko omwana mulenzi omufiirwa abambi officially protected the gains. No one goes against the will of God, and the people escapes his angel. Tukomao kitalo nnyo kyannaku nti Uganda abantu basobola okusaagira oba okuduulira oba okucelebratinga ennaku yo. Okay? Although I know the pain which you are in, cause I experienced such pain last year, but I have just not, my God declared to take you in Mulago, but not in private hospitals. Hope you can see what's going on in Uganda. Sorry for the little angel. Ononga gamba nti newankubadde amanyi obulumi Green Daddy bwayitamu era yali akiiseemu kino, naye artist Katonda yayambye ono naddukira mu ddwaliro erya bonna Mulago n'atagenda mu malwaliro ga bwannannyini, nga Mukama amubikkulira amulage obulumi bw'abalala bwe bayitamu mu malwaliro gano amaki amalala. Era bw'atyo n'agamba nti asaasira omwoyo gwa malayika eyagenze etamanyi biri ku nsi na kikitaata kyayitamu mu kaseera kano. Gains protected. Sorry Kyagulanyi was telling you nga you're busy protecting gains. Eno documentary tujiganye. Let it be a lesson. Every person's life matters. Is the gain safe kweli? Kakenzo tekalabiseeko Katonda wange. So sorry, naye bwe bityo bwe bitambudde. Sigenda kubanga ate nange nyongera depression eri omukulu, kale kansomeyo eyo yokando za yebesembayo Pavini. Maria nagamba the government used a very huge amount of money to pay musicians and bloggers. Basule Kyagulanyi yeti bino bye yali ayagala okulwanako. You know abasawo bako cause tebasasulwa mu budde andi mu malwaliro temuli ddagala. Onagamba nti gavumenti yakozesa ensimbi nnyingi nnyo okusasulamu abayimbi n'abakubi b'omumwa ababloga nga baagala musuule Mwami Kyagulanyi, ng'ate bino bye bizibu bye yali ayogerako. Yes, in a sinking boat no one survives. Mu lyato eritubira tewali n'omwasi matuka. No matter how much amount you have on the account. Mu lyato eribbira temuli n'omwasi matuka ne bw'oba oyina ensimbi ezikola zitya ezenkana ensi n'eggulu. Mu bufu obufanaganako bwe butyo okufa kw'omwana kukuyambye kati oli serebu ssebo. Kati ne post efunye comment eziwerako asatu. Munzikirize ndi muzadde ebisigadde sigenda bisoma. I have a lot of gains to protect. Munzikirize nze nkomao. So today kumbozi ya feri ey'omukyalo ono police Pavini ndoza tugitandike bagituwenga bweri. Balamusiza nnyo bannayuganda mwenna abakyala n'abaami, kasente muli bulungi. Kakati bannange nsaba muntambulize video yange eno etuuke gye yina okulaga. Nsaba etuuke mu kitongole kya poliisi, mu bitongole ebyo ebikuuma ddembe. Baganda bange nafunako omukisa okubeera mu poliisi, era poliisi eno manyi nnyo ebifaayo mu nda eyo. Twatandikira Mijeera okubeera mu poliisi. Abapoliisi abo bemulaba tebalina nnyumba wa kusula, tebalina toyileti mwakugenda. Twabeeranga Emijeera nga teri toyileti, twapamanga mu buveera ne tukasuka ku luguudo ku kolasi, empiira gy'emmotoka gye gyayolanga bbi ku kolasi. Bw'oti sobodde kufuna kaveera ng'ogenda weyamba ku kolasi ng'emmotoka ziyola nga zitwala kazambi.
nezitujja emijeera nezitutwala eŋŋoma eŋŋoma naye tetwasangayo toyireti nga teriyo mayumba gakusulamu eŋŋoma ne tugenda mu Busaka twagendanga mu Busaka gye tweyambiranga gye twasalanga ebyayi gye twasaliranga ebyayi mu Busaka Obusaka bwe bwajjula nga tetulina wakuteeka kigere ne tusalawo okusimanga obunnya era nga bulaba munno ng'akutta akakumbi ng'omanyi kiki agenda okukola ne zitujja eŋŋoma ne zitutwala ebbombo okukonna kuzunga poliisi ezunga transfer ne zitutwala ebbombo bifulate ebyo byemulabye baganda bange ebyo ebyabapoliisi ebyo omusajja Amini byaleka azimbye omusajja yali apulaningira Uganda era yagala ensi ye namwo temuli toyireti gapayipo gonna gatalaggadda gavunda dda gapayipo apo gutwagasibangako obuveera twagetuluzangako obuveera era nga bikakutanda okuveera ne guyulika nga bbi ajja kuyiikira ng'owa waggulu apamira wa wansi muba muli awo mutudde ng'ekiveera kyabika nga bbi asaasana mu nnyumba wonna eyo nannaku eri mu poliisi ne zitujja ebbombo olwo tuzunga tugenze erugazi n'erugazi nayo era nga bumanyi obungi bwa poliisi nga teri mayumba gakusulamu uniport mwizo gisulamu nga abantu bana ate nga muli bafumbo bana ne mushalinga ka uniport ako nga bemukalaba abantu bana nayo nga teri toyireti ebikajjo bya Sikolo mwe twagendanga poliisi y'erugazi mpozi nga toyireti bazizimbye jjo nga nayo teri toyireti twagendanga bikajjo bya Sikolo byonna ne tubijjuzaamu bbi poliisi y'erugazi omuntu goyinza ogenda talina kasente mu poliisi ba trafiki ezo sente zeesoloza emisana kuba mmotoka abo ekiro abakola ekiro sente bazifuna kiro ku bino ebimotoka ebitambula ekiro n'abantu abatambula ekyo bwe bafuŋŋana era ekyatuleetera okuva mu poliisi bwali bubbi baganda bange okitegeera bwali bubbi kolo twabba atabbika bano abasajja bavuga bitulere bikulula naabo yalina sente mu ddoola netugenda tuzigwamu netuziyoola omusajja najja ku police station n'awaaba erugazi ne babuuza bani abadde bakola ekiro ku patrol abadde bapatrolling ekiro ne bateeka mu kaduukulu emyezi 3 mu myezi egyo 3 lipooti nejja nga batugobye mu poliisi ne tuva mu poliisi ekyatujja mu poliisi bubbi bannange poliisi bali bubi poliisi eyina ennaku ate poliisi gw'omwavu tosinga musango kubanga abakazi batu ne basajja battu bayala bakubuuza olinamu kaki tukuyambe bwe olinamu akasente ngo bayamba ne obeera nga gw'osinza omusango nga tolina ssente bajja gukusingisa okitegeera muganda kubanga oli mwavu nawe banoonya kyakulya bino ebimotoka ebitambula ekyo bikulula ne bikakugeza ne weesumagiza abo abasajja abavuga ebimotoka ne bakoowa ebyo ebidomola byebateekamu ebyamafuta ebyo poliisi ebijjamu n'ebitwala n'ebitunda esobola okufuna akookulya banange ekirinako obujulizi si byambu nkimanyi kubanga nekyatugobya mu poliisi bwali bubbi poliisi esula bubi poliisi erya bubi poliisi erina wakupama tebalina amazzi gakunywa kyembadde neerabidde emijeera tewalingayo tuzzi yadde oluzzi enkuba bwe yatonyanga mukoko yakulukutanga nga tuza n'amazzi ne tugateeka mu bidomola ne tuteekamu ebisula ne bisengejja amazzi gali bannange ennaku eri mu poliisi nze nsuubira obusungu obwo bwonna bwe bubakuya bannayuganda bannange poliisi mu abakyala n'abaami obusungu bujje ku bannayuganda bannayuganda si babonyabonya Museveni yababonyabonya okubawa omusaala omutono ffe bannayuganda tuwa omusolo bannayuganda bawa omusolo Museveni sente za bannayuganda azigulamu byakulwanyisa okulemeza mu buyinza kutta bannayuganda batalina musango nakumalira abantu mu makomera Museveni tukoye efuga bbi
ojudde family yo jojjuza mu office gonna bannanga abapoliisi kubanga mwe bemmanyi okusingira ddala endyana ensula mbamanyi kubanga poliisi nalingi baddemu banaye twegato tuyimirire wamu tugobe nakyemalira obusungu bujje ku bannayuganda njagala video netuke ku poliisi ku bapoliisi abakyala n'abaami era nga bw'omanya nti leero ogenda kukola wabweru kiro awo ojja kumanya nti ojja kufuna omugaati kubanga ogenda kufuna b'ofuŋŋana obaggyeko ssente ogenda kufuna ebimotoka ebyo ebitambula obimu kyojjeemu okitegeera ennaku eri mu poliisi baganda bange abapoliisi mulekerawo okuba bannayuganda n'okubambula engoye ku mubiri muve ku ludda lwa nakyemalira mudde ku ludda lw'abantu abapoliisi ennaku ngimanyi eri mu poliisi tebambuulira nalingi baddemu tebanyumiza bunyumiza banaye mutambuze vire netuke ku bapoliisi abakyala n'abaami abakuba bannayuganda kyenneebuza temuli bazadde ate nga muli bazadde poliisi ezaala emisana n'ekiro balina abaana abantu balinganga balina ssente mu poliisi ba trafiki kubanga basolooza ssente nyingi mu mamotoka ago era bwoba oyagala okwewola kati nga bano abalala tali ba trafiki ogenda kuba trafiki gweweewolako akasente omwezi gugenda okutuuka akasente kokonakona nga kaweddewo onakawa wa trafiki yena konakona akatwale nekireetera poliisi okubeera ng'ebba temuli bannayuganda abakyala n'abaami abapoliisi temuli bannayuganda kimwekwekerera mwogere amazima mukole ekituufu mukole ekimugwanidde okukola so sikutulugunya bannayuganda abana bemusambirasambira mu makomera bemukubira mu makomera bemumenyedde mu makomera mubawogodde bannange baganda bange kambabuulire teri mbeera ya lubeerera buli kimu kibaako ekiseera kiriko entandikwa n'enkomerero bujja kutuuka enkya gavumenti ekyuke luno si lugambo siga nti noba bambuulidde nze wino omumanyidde ddala amazima agamanyidde ddala gali mu poliisi omwavu tasinga musango mu poliisi tebakikulimba era kasoba nga olinamu akasente bakwisawo ne bakufulumya kati gwe munnanga omwavu ne buba nga gubakoze obukyamu oli omugaga ajja kubeera wabweru nga yeeyagala bannanga abapoliisi muyimire ne bannayuganda pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu bulijjo akyogerako eyo embeera embi okugivaamu muyimire ne bannayuganda mukole amazima be batuma okukwata abaana batalina musango mukwata baaki mukuba baaki kale tetuganye bamba mbakutte temubakuba temubawogola temubambula ogwo muze mwaguja wa poliisi obusungu mubujje ku bannayuganda mubuteeke ku dikiteta Museveni abawa akasaala akatono sente zaffe azigulamu byakulwanyisa mubeere bulungi akume mukama. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Essenge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82
ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofiisi yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi w'eddua ez'obuwanguzi duwe eziyambibwako ng'ofukamidde ku kyoto ekyo ky'olabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu duniya n'oba nga oli bweru wa ggwanga pasipoti zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wasalamu bamaze tuka ku buwanguzi. Amanya geego Alhaji Idi Binywera omusomi w'eddua ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emmaali ey'emikisa era ey'emirembe. Ennamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.